Nkuwaniriza njagala kwebaza gwatulaba nawe watuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala abali wakati mu kaseera k'okusoberwa ebiseera ebyo bibeerawo ke kaseera akasinga okubaako okusoomoozebwa ng'obuuza kiki ogenda okukola ng'olina okusalawo kwa mirundi ebiri wabula ng'amaloboozi n'amaanyi agasinga owulira gaggamba nti kola kiri gwe ng'obwongo bwo n'endabayo y'ebintu owulira waliwo kye bagamba okukola si kye wandikoze ke kaseera ndowooza k'olina okwebuuza ku Katonda nti Mukama ndi mu kaseera ak'okusoberwa nsaba kulungamizibwa ne njagala okwebuuza okulamusa abo ng'oli wako oli mu kubonaabona wadda mu maka g'abazadde bo bazadde bo bakwetamiddwa naye ng'abantu abakugamba nti vaayo gyali mikwano gyo naye njagala okulamusa kwabo ng'oli wano mu Uganda embeera ekunyiga naye ng'abakugamba nti va ku kyeyo lwaki obonaabona ako kaviire gyali mikwano gyo naye njagala okulamusa kwabo ng'otudde mu muzigo gwo otudde mu maka go obonaabona omulimu gwe walina wadde nga gwali mubi kati onoonya waakiri okusasula amakati g'ezo ze wafuna nga togulaba naye ng'abakuwaliriza okugamba nti guveeko gyali mikwano gyo akuwaliriza okulinnya bw'ogwa akuyita kaddu wannema ekibuuzo ekiriwo ebiseera ebisinga abantu abatukaka n'abatuwaliriza okukola ebintu ebyo singa tubikola beetegefu tuterawo emigongo singa biza backfire abantu abatuwaliriza n'abatuteekamu kasunda baasi tukole kino ekyo tokikola kola kino singa biza backfire beetegefu okwiyirawo omubiri sooka okyebuuzenga nnyo nga tonnagamba mukwano gwange gundi yaŋŋambye abantu bangi bafiiriddwa amaka gaabwe ne bafuuka ebisekererwa naye nga n'abamugamba eyo vaayo tebasobola wadde ggulira mwana kiro ya sukaali gy'anaanywa wiiki omwana akaaba akonzibye yava mu maka omusajja mwe yamuguliranga sukaali baamugamba fuluma kubanga omusajja ayingira mukaaga musajja kyoyo oyo takwagala oyo agenda n'atadda eyo vaayo ojja funa omusajja omulala oyo akujooga omukazi taddiba oli waka n'ez'omuzigo zikubula kati olajja n'owooza oyagala kuddayo oleeta embeera ey'okujooga omaze omwaka mulamba toli muddya wawulira nti omusajja yawasa omukazi omulala ozunga owooza nkomyewo mu makaaga ng'obadde wani eyagoba otera okubalaba amaze omwaka mulamba yava mu maka tewali yamugoba agyagenze kimukubye kimuhokeza kati addayo abantu abatupika ebiseera ebisinga tebalina solution zaffe ogwabo weebali otugamba nti ekyo nedda kibi naye nga takulaga kirungi oŋŋamba nve ku mulimo guno ontegekedde guliwa nga tonnaba kusalawo na kusalawo okw'obujega oyo akugamba nti eyo gy'oli bakutulugunya eyo ku kyeyo gye muli lwaki temudde e Uganda waliyo ssente komawo eno tukole ebyo by'olimu bya kijega osiraanye abaana be waleka eno bonna bakuyiseeko abaana bakoze bakulaakulanye yes yandiba omutuufu nga tonnaba kusuulawo mulimu na kuwoza bayibayi Saudi Arabia sidda bayibayi Oman sidda bayibayi Qatar sidda kubanga mukwano gwo ali mu kupika kubanga muganda we ali mu kupika kubanga senga we ali mu kupika nyamba ekintu kimu emyaka ebiri we giggwako yogera ne mukamaawo mugambe boosi ngenze naye nkola ki nkomawo jangu e Uganda nga ggoze mu vacation naye onazza kupika mugambe nti kati nkomyewo tutandikidde wanjagala okugamba agenda kuzimbya amatama tasobola kugamba nti tandikiraawo oba wano era ajja kugamba ekyalina edda Uganda tosobola kulemerwa katandika okupambana abantu bangi basuddewo essanyu lye baalina olw'emikwano egibalaga amakubo agakoma olaba wano walungi nnyo eyo ku kyeyo gy'oli vaayo jangu eno tukole n'okomawo si mwetegefu wadde okugamba nti kati wakati ng'onoonya akalimo wakati ng'onoonya kyozzaako jangu mu kakiyosiki mwenkolera tutulemu babiri takukkirizaayo n'otandika okusiiwuukira ku Uganda wano n'otandika okubonaabonera wano atabimanyi wano yabigeya
komawo ng'okomyewo ku lulwo so si nga bakupise. Komawo nga weetegese nga ggwe so si kubanga bakupise, kubanga gundi agambye komawo gwe mugambe nti nkomyewo. Otuulewo omwezi, otuulewo ogwokubiri. Bw'anaaba ne solution yo ombuuliranga. Bw'anaaba ng'alina kyasobola okugaa nti nkomyewo kati tukole kino, nabadde gamba nti amatooke gafuna tutandikira wano okusuubula. Ekyamaanyi agenda kunona ku airport ng'akimanyi okomyewo n'obutano, ajja kusooka kubuuza okomyewo na mmeka. Atandika okubalira pulaani nga ziri mu feva ye si mu feva yo. Sente bwe zinaggwawo si mwetegefu okusuza wadde emyezi 2. Oyo mukwano gwakugisa ku mulimu, komawo omugambe sirina wadde za nnyumba, ombuulire oba anakkiriza okukusuza wadde emyezi 2. Zinaagenda okuwera wiiki 3 ng'akubuuza lwaki togendako ewa maama. Anti kati olaba omwami ampangisiza ennyumba eno, anti kati yabadde ambuuza, omanyi omusajja oyo mukambwe ng'ambuuza ogenda ddi ng'olwomanya. Nti naye ate gwe waŋŋamba nkomewo, nti nagamba nkomewo naye ate munnange, era ebintu bye Uganda tulowooza nti byakkakeeka jangu, nagamba ojja otobe. Eri wasiibula ne mukama wo wamuvuma. Emyezi 3 egyasembayo wakola empisa envundu ezitagambika, embeera ne bwekunyiga onoonya buddayo tokyalina bwoddayo. Kampuni yakutwala wagivumaavuma kubanga onagambe jangu obeere wano. Abantu bangi abafiiriddwa obufumbo bwabwe, abantu bangi abafiiriddwa babba baabwe ab'obuvunaanyizibwa kubanga alina mikwano gye egimugamba nti ako akasajja keesonyiwe. Nga tonnawuliriza bigambo byabwe, nnyamba okola ekintu kimu. Teesa ne bbaawo omugamba akuweeyo omwezi gumu oba akuweeyo wiiki 3 ogendeko mu bakadde bo. Wangi ogendeko mu bakadde bo wiiki meka oba omwezi gumu nga muteesezza ne bbaawo. Ogenda kusunsula emikwano gy'olina okusigala ng'oyingiza mu maka ago. Mwezi wiiki 3 oba omwezi gumu bano bagambe nti nakoze eki, nanobye, nakomyewo, kati tutandikiddewa. Amazima amatuufu bangu okutujja mubiri naye okutulaga ekiddako apaana. Gwe mugambe nakomyewo, nanobye era ndi wa maama, nzije nsuleko eyeewuwo apaana. Nakomyewo nanobye, omusajja namugambye anveeko ewa maka kalalwako, omanyi bumanyiira, oba obusajja bumanyiira, waakiri mbeererawo olwakupika oyingira owannakyeyombekedde. Kyafa tewali kirala, ayagala omufaanane naye talina future yo. Era bw'omubuuza nti kati nzizaako ki, ekyokuzzaako takirina, talina kyasobola kukugamba. Naye ekyamaanyi kye yakoze yagambye eri mu bufumbo, vaayo, ako akasajja keesonyiwe. Oyo omusajja akusigula gamba nti oyo omwami gw'oli naye muleke, njagala omugezeseeko ekintu kimu. Nga tonnaba kusuulawo omwami wo gw'olina, sooka obeere mu maka ago mwennyini omugamba omusajja yagenze, takyasasulira baana school fees, takyasasulira baana mmere, n'ennyumba takyagisasulira, mbadde ngamba nkwasizaako. Bw'anaabisasula nga si yenze. Ontegedde? Ako kwolaba, oyo gwolaba talina kyakwongerako, talina kyakugattako. Abantu bangi bafiiriddwa obufumbo bwabwe naye nga ababatira obufumbo bwabwe gyegyo gye balowooza nti mikwano gyabwe. Kibi nnyo okubeera ne mukwano gwo nga temuli mu layini y'emu. Oli mufumbo, abakuwa amagezi ku bufumbo si bafumbo. Oli mukozi, abakuwa amagezi ku mulimu gy'okozesebwa tebakola. Bagenda kuwa magezi ki? Be batandika n'okulaba omusaala gw'ofuna nga bwe guli omutono, tosobola kubulwa mulimu. Eyo vaayo siibula, tosobola kujja eno n'onoonya omulimu n'ogubulwa. Abo oyakozesa bukozesa ogw'omulimu. Bakuwa ssente mmeka olw'obeerawo otya, ogw'omulimu ogubeerako otya, naye bannange abantu abo bajooga. Waakiri olema okukola, jangu eno tetujja kubulwa. Saba Mukama Olive, nyamba buyambi, ya mwezi gumu. Bano tobagamba nti oli mulivu, bagambe nti omulimu wagutadde, bakubulira ekiddako. Bwe banaakikulaga nga si yenze. Balungi okubuulira eyo gy'oli nga bwe watafuna. Balungi okubuulira ebyo by'okola nga bitalina gye bikutwala. Naye babuuze biriwa bye basobola okulaga by'oba okola ebirina gye bikutwala, tebajja bikulaga.
gwe saba mukama wo mugambe nti mukama wange kati nsabayo liivu ya mwezi gumu nyina bye ngenda okwasaganya kigenda kuyamba saba bawo liivu mugambe nti mwami nsabayo liivu ya mwezi gumu bali bagambe nti akasajja nakatadde era kati ndi wa maama nenze mumbuulire kiddako wiiki ejja koona ey'okubiri ekoone ey'okusatu ekoone n'ey'okuna ekoone nga tebakugulidde kiddako mu wiiki ey'okubiri ey'okusatu nsaba obategeeze nti nezigulira omwana pampa tozirina bw'onaalabayo mukwano gwakusindikira ekya pampa omutwalo ogugula pampa nga siyenze nezigulira omwana amata sizikola ki sizirina bw'onaalabayo mukwano gwakusindikira eza nido nga siyenze maama ankooye waka taata ankooye waka ntandikiddewo bannange ate sikyasobola kudda wa mwami munkwate-kwatemu nsobole okufuna ezipangisa akayumba bw'onaalaba nga bakwatiddeko okufuna 3 ezipangisa akayumba ak'ekumi nga siyenze 10 abakubiranga amasimu nga bagamba noba mu bbanga lya wiiki 3 bagenda kubanga bokyayogera nabo tebakyawera 2 naye nga n'abo 2 oba omu bagamba kimu naawe yiiya totutamu oli mwana muto katule bakulaba nti oli mukulu naye oli bakutegereranga nga bakuyisanga omwana omuto oyo agamba nti va ku mulimo mugambe naguvuddeko naye kati omwezi guweddeko siina kizizaako landiroodi amanja olaba oba nakukwatirayo ez'omwezi ogumwazi kuwe ekyamanyi kye bajja okukola bajja kugamba naawe yiiya balungi okutuwugula naye okutulaga ebiddako kizibu eyo gy'oli bakubonyaabonya eyo ku kyeyo gye muli lwaki bakozesa bwe batyo lwaki okola ng'omuddo koma weeyogaana nga tunavuma mukamaawo sooka okomewo nga gw'oli ku liivu naye bano bagambe siddayo obeerewo omwezi obeerewo ogwokubiri amasimu 10 agabadde gakkubirwa gagenda kukendera esigale essimu egi yo bw'enaaba ng'ejja kkubirwa naye nga neeyo essimu emu ekkubirwa teriimu positive response nga gw'omwekakako ogenda tandika okufuna amasimu ge bayita nja kuddira mbadde nkyali bize kubanga talina kyakugamba omwana akaaba ajja kubuuza nze namuzaala oli kyana kito naye oli yakufuula ekyana ekito salawo si lwakuba bagambye okusalawo salawo kubanga olaba kigwanidde okusalawo oyo omwami gwe bagamba okuleka obwo obufumu bwe bagamba okusuula busuule nga gwe kennyini gwe weesaliddewo nga tolina gw'ojja kunenya tolina gw'ojja kwekwasa ekyekyeyo kiveeko nga gwe weesaliddewo nti nkivuddeko so si lwakuba emikwano gigamba komawo ogwo omulimu ogw'okusasula ekitono gusiibule nga gwe weesaliddewo era ng'otegedde nekyozzaako nti wano bwe nvaawo nzizaako kino naye bw'olowooza nti mikwano gyeno ovuddeyo gigenda kukulaga kyozzaako nkusaasidde muganda wange birowoozeeko nga tonnaba kusalawo ng'okusalawo kw'okoze okwesigamiza ku bigambo bya mikwano gyo mukwano bangi batomedde mukwano bangi basiraanye mukwano bangi bejjusa naye ng'abantu be bejjusisaako gye mikwano gyabwe abantu be bejjusisaako be balowooza nti bannaabwe babalaga nti ensi gye balimu mbi ku lwaleero ensi gye baali balowooza nti mbi bagamba nti singa nzirayo bakuba amavi oyo yakugamba nti no beew'omusajja oyo akuyisa bubi bwe wajja eno mu bulamu bw'alimu teyakusobozesa wadde kukusuza mu kaluumu ke okumala ebbanga lya wiiki 2 naye ekyamaanyi kye yalina akujja mu nnyumba bbaawo gy'akuzimbidde n'akulaga nti obulamu ye bwalimu bwannakyeyombekedde mu muzigo businga bw'olimu. Can you imagine? Sula bulungi. Kusoma siku lya mmere, siku lya mmere. Nakalo matanga ketwafuna, keko ketwafuna. Mu Masaka City mwetusangibwa, awo mwetusangibwa.
abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwe tubeebaza okunyiikira nga temukoowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti